oli ku Bokati TV. Leero enkya ne luli Bokati TV. Okay, nkwaniriza nnyo ate mpozi ku Bokati TV webale kubeera nga otweyungako. Nze Sula Ssenyongo kubeera mpozi nga te nkutuusaako amawulire g'olina okubeera nga omanya ku nnaku nga luno olwaleero. Obulamu obusanze otya, embeera etambudde etya yonna gy'osinzira okubeera mpozi nga te otugoberera. Olunaku olwajjo Honorable Kyagulanyi nabadde amawulire yabadde alina okugenda okukola kuba okunoonya akalulu ekalangala. Wabula ne bitagenda bulungi nabagambye basoose mukwatira wano Entebbe ne balinyisa emmotoka z'amagye kati agenda n'okutuuka eri nga buli kimu kwegamba kigootaanye. Era bwe batyo bamutadde mu ccopa ne bamuzza mu maka ge Magere. Naye olunaku lwajjo abamookinga babadde bangi nnyo nga mwe mwabadde n'omukulu Andrew Mwenda. Andrew Mwenda naye yavuddeyo n'agamba nti omumyuka wa IGP omupya oyo yakalondebwa General Paul Lokech n'agamba nti mu ttuntu lya leero Uganda Police Force nga tefulumiza yadde ettondo lya tiyaggaasi wadde sasi ekutte Bobi Wine n'abayaaye be ababadde bagenze mpozi ekalangala okukola effujjo. Ono olumaze olumukwata ne bamuteeka mu nnamunkanga ne bamuteeka ku kisaawe Kololo. Bw'atyo n'avaayo ne yeebaza Major General Paul Lokech n'agamba yeebale okukola omulimu omulungi ng'ogwo. Kati nneebyo byonna byagenze okubaawo olwedde nga ne mutabani wa omukulu Yoweri Kaguta Museveni amanyiddwa nga mutabani General Muhoozi naye yavuddeyo era nasiru naye n'agamba bambi kabobi kange lwaki kayambadde ebimyufu byokka okuva waggulu paka wansi ku bigere yonna yonna kataddeyo bimyufu kwegamba agezaako kubeera munnamagye ng'ate tatendekebwanga tafunanko wadde okutendekebwa yadde akatono bwe kati yagambye nti waveeyo omuntu ayambe muto wange oyo amugambe nti tugenda mukuba akalulu tumukube kyabugazi naye akitegeere. Oba nfuna bulungi nnyo ebyo byabadde ebigambo bye yabitadde ku Twitter. Kakati nno tubadde tukyali awo ate era stiiri omukulu y'omu n'agamba beekite bwe kiri kale. Era womanyi jjukira Kyagulanyi gyabadde ajjayita mu bitundu by'e Busoga bamuwa erinnya lya Ngobi. Bwe yagenda mu Busoga kati bwe yatuuka neeno mu West mu Banyankole nabo ne bamuwa erinnya lya Musinguzi. Kakati era Muhoozi n'agenda ku Twitter ye n'ateekayo Musinguzi mbwenu akasingula ki kwegamba nti this is an insult not only against Banyankole but against all the tribes of Western Uganda, ng'alaga nti bonga bo Abanyankole okuddira Bobi Wine bamutuuma erinnya lya Musinguzi kintu kiweebuula. Era n'ayongerako n'agamba nti bo baatondebwa nga balina kubeera bafuzi so si bagoberezi. Kati Bobi Wine be yeekyanga yandiika nga atakoze eki ng'akalulu takutteemu. Wabula omukulu ono bwe yamaze ate tweet ze n'azisangula ndowooza nga alabe zitandise okunyooka. Kati abalabe bwe bityo agenda obbijjayo olwedde nga mwami Kyagulanyi bakubye dda screenshots ndowooza muziraba ze mbateereddewo awo. Kati wano mwami Kyagulanyi n'amuddamu omukulu beri mu luzungu naye nja kubavuunulira saagala bakaluubiriza saagala mukaluubirirwe. N'agamba nti omukulu Muhoozi Kayine Lugaba mutabani wa Nakyemalira omukulu mwami Museveni yamuwalanka ezaba Lieutenant General na biki tusuubira yajjeyo twitize nga alaba zitandise okubeera nga zimuzitoowerera kubanga alayika yazitaddeyo mbu nga atamidde. Era alabye bannayuganda bangi babadde bamusekerera ku twitize nga bamumookinga. Wano nno we yasabidde bannayuganda n'abagamba temweraliikirira abantu abali mu buyinza be balina n'emmundu era baliwo okukuuma eggwanga lyaffe. Naye ekintu ky'okubeera nga basosola mu mawanga
okubeera nga bampa erinnya lya Musinguzi nti kiringanga ekivumo awo abanga asosodde mu mawanga okubeera kusosola mu mawanga era kivumo ddala. Ye n'agamba nti ye kirinza okubeera ekivumo ddala naye ate ekivumo ekikyasingidde ddala ye muntu ayambala yunifoomu y'eggwanga ey'amagye ng'alina n'abakyala bamugoberera n'abaami abamuwuliriramu abakola okubeera nga eggwanga lyaffe libeera bulungi nnyo. Kakati ate n'aba disappointinga najja n'ayogera ebigambo nga bwe bityo okwo kubeera kuswazibwa kwa maanyi nnyo. Era n'agamba nti obubaka bwange gyali nti abazzi b'emisango bwe muwa emmundu ne bagenda ne batigimbula bannayuganda ekiseera kijja kutuuka nga tebaliiwo okubeera nga babataasa naddala ggwe ne kitaawo singa bannansi banaasalawo okubeera nga beerwanako. Ebyo bye bigambo bya Kyagulanyi byaddiza omukulu Muhoozi Kainerugaba. Olutalo olwo lwa ku Twitter abakozesa ennyo Twitter mubadde mu biziraba mmwe abali just ku Facebook nga mwembulesinga Facebook yokka ne YouTube nammwe nsobodde okubeera nga mbavuunulira mukitegedde nsobodde okubeera nga mbavuunulira mutegeere olutalo luli eno manyi Twitter lubeera lutalo lw'abakungu omanyi byanjawulo kati nga boolagamba nti ab'omu Uganda balwana ab'omu Uganda balwana kati baffe beera nnyo ku Facebook kati bwe biyingiramu ebya Twitter ebyo be babeera bano ba corporate America be babeera balwana Twitter naye sebe wabeerayo entalo lwakuba yo Twitter tekukiriza kuteekawo lukoloddoli lwa kiwandiiko naye ndabyeko ku lutalo lwa Biden nga alwana ne Trump okusinga Trump gundi naye muyambye nnyo okulwana olutalo olwo n'abeera nga naye aluggusa wadde nga ekintu kyagaana ekiseera kyatuuka ne kimulya so kati naawe kyangu nnyo okusobola okugenda nolako ku ntalo ezibeera eyo ezo ze ntalo z'abakoporate ezibeera ku Twitter ze z'abakoporate bokka beyita nti bakoporate kati ffe kyetukola bwe tuziraba nga mwe temusobodde gendayo nga tuzibagirayo nga tubazibateera ku Bokati TV YouTube channel ne Facebook page eya Bokati TV nobeera mpozi nga ate osobola okubeera nga obifuna bulungi nnyo n'omanya entalo zigenze zitya. Ebbanga lizze lingi nnyo nga abantu bapromotinga Project Muhoozi nga bagamba ye next president na biki ndowooza naye musajja wattu n'agamba why kankyenyigiremu abaana bampushinze nnyo era balina obutakwatagana bulungi nnyo oba entalo zaabwe nnyingi nnyo ku Twitter eyo ne mu myoyo nga tebakwatagana na Bobi Wine so nga ate baali bamiitinzeeko omulundi gumu era ebifaananyi tubadde tubiraba nga bitambula kati buli omu ndowooza amanyi weakness ya munne. Nze nno nja kusaba bwe nti omukulu Muhoozi nze nsuubira is not an insult okubeera nti omuntu bamuwadde erinnya kubanga n'abanyankola abasinga mwe bali muno mu Uganda bajja ne babawa amannya twalabako ku mukulu Besigye baamuwa erinnya lya eziti Nyondo Kayondo ndowooza ekimu bwe kityo kagamba ne mwami Museveni kitaawo yennyini baamuwa erinnya lye ery'Abaganda alirina gyayise badde bamuwa amannya ag'enjawulo kati nze ndowooza kiva ku kwagala kw'abantu ne bakuwa amannya ag'enjawulo so kati naawe singa oba weeyisiza bulungi abantu ne bakwagala ojja kwekanga nga bakuwadde erinnya eriyo ery'olusulusuuto kati amawanga kye tuba tukkiriza geetabikatabika oli takyasobola gamba mbu atemu omunyankole kuba olwedi yamuzaalamu dda abaana oli takyavaayo agambe nti kato omukiga oba omulugwala kubanga twabazaalamu dda abaana baafuuka ba kika kyaffe baafuuka ba Luganda so tuleme kubeera mpozi nga tetupromotinga nnyo ebintu by'obusosoze mu mawanga ebyo birinza otuviirako ebizibu nga tetwandyagadde bituukewo akalulu twagala kabeere ka mirembe gwe bawangudde akkirize nti bampangudde n'awangudde abeere mu buyinza asaavinga ekisanja kye kiggweko Uganda egende mu maaso. Nze Sula Senyonga temuva ku Bokati TV mara kula mpozi ngate musubscribinga ngate mutula bulungi nnyo ngate oli ku Bokati TV leero enkya ne luli Bokati TV